SideChick gwe baakakwana ali mu kugoba mukyala mukulu gwe yasanze mu maka afumbye emyaka n'emyaka ali mu kumugobamu mu maka ye agaddemu. SideChick ayagala omwami akwate mukyala mukulu ono n'abaana abagobe mu maka ye gwe baba baleeta bamuteekemu ago amaka amakulu. Mukyala mukulu nno jjukira ali lubuto lukulu asuulira kuzaala essaawa yonna alina n'abaana abakulu ab'omwami. Kati ye SideChick ayagala mukyala mukulu gwe baba bajja mu maka gano bamuteeke ebbali oba bamupangisirize, SideChick bamugye mu muzigo bamuleete mu maka. Ako sikamanyiiro. Kati wulira, SideChick ono mukyala mukulu yamanyaako nti bbaawe yafunayo akawala ebbali naye n'atateekawo mbeera kuddaawo kulingiriza bbaawe muwala kyono gwe yazizzaawo namba 2 yabaleka. Naye ate SideChick ye tekimubalira abeera eyo gy'ali n'ayagala ate okusookooleza ono omukyala mukulu w'omu maka ng'amusindikira bimmesegi amukyokooza. Ne waba sseba ayagala ssente za kulya mmesegi azisindikira ono omukyala mukulu. Gamba bbaawo nze ansindikira ssente ez'okulya enjala ennuma. Ako sikamanyiiro. Kakati mukyala mukulu amulabudde amugambye nnyabo wandibadde omanya w'okoma sikulumbaganangako eyo gy'obeera yadde nakimanya nti bba wange akwagala naye emirembe gyenkuwa wandibadde ogisigaza n'ogikuuma n'otannumbagana eno gye ndi mu maka gange sigala muleeniyo nange nsigale mu yange. Naye SideChick awulira. SideChick awulira yagalagana amaka mukyala mukulu galimu ng'ayagala okweddiza. Kakati kansuke nkutuuseeko vidiyo eno ogyewulirireko owulire bulungi nnyo akamanyiro k'aba SideChick. Vidiyo gimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Bannange njagala abo bonna abayita ba proud second wife. Nkimanyi leero mpisa ba proud second wife. I'm not a second wife. Ekituufu nange simanyi namba gyengwamu. Sigimanyi. Era sijja kweyita first lady. Newankubadde ng'omusajja nze mulina. Sijja kweyita first lady. Sijja kwewa kitiibwa ky'aba first lady. Naye mikwano ndaba ku TikTok kuno kuliko ba proud second wives. Bambi mbadde nsaba muŋŋambireko omuwala oyo. Mumuwa ku mateeka g'aba proud second wife. Kuba ndaba kati Ayise we yandikomye. Nze negayira omusajja owange mbw amusayira ebiyungu. Asala ebiyungu. Ne bwe mba mugambye olwo lye twakyogerako n'agaana omusajja tayagala tamwagala. Wabula simanyi kyanjagaza. Mukwano simanyi kyonjagaza. Kiki kyonjagaza? Bulamu bwange obwagaza ki ne famire yange? Lwaki togumiikiriza? Ngoza tukyatiitira nti nno simanyanga ba second ladies. Ebiyungu obyagaza ki? Nze n'omusajja oba oyange omwagala nnyo nsobola mukuwa. Nze nsobola mukuwa naye ye gwe nkuwa yakkiriza okugenda gye mugamba agende. Tunabeera ku ekyo kimu. Nze ndiwo okukuuma abaana bange kukuza n'abaana bange nakulabirira musajja wange. Ate gwe mmazeeko emirembe waba tayagala kufuna mulala. Gwate lwaki onumbagana? Mukwano kakkana obulamu bwange bwesonyiwe.
ono omwana gwensitudde mu luputo bwe waba yakuluma kasita naawe ositudde naye ebiyungu sinze agaba ebiyungu sinze musajja yakwana sinze yakwana gwoba owulira ng'omaze okutagala otambudde ensi n'ensi oyagadde abannakenya baweddeyo ababiroole bonna baweddeyo oyagala owange gwoba osibirako nze simukuganye nno munnange nze sibubira musajja simukuganye byonna wabikola wali olowooza ngenda kulagawa siina gye ndaga abaana bange bana mbatwalewa siina gye mbatwala wabula nze neesonyiwa genda olabe munno we mwabitandika gwoba osaba ebiyungu nze neesonyiwa aba aganye nze neesonyiwa nze daddi kyakoba kyenja nakyo ndi mukazi mubuulirire waba yaŋŋamba yakukwanako n'akwagalako yakumala yali yeetaasa bw'oba nga akyakwagala nze tebinkwatako waba kyagambye daddi kyengenda nakyo nze siwuliriza birala nze lezo message zonsindikira mukwano nze tezinkwatako nze era daddi kyaŋŋamba kyengenda nakyo nze nakoowa okuyomba munnange nakoowa okuyomba nkimanyi waliwo agenda okulaba vidiyo eno naye wama sigamba ggwe nkimanyi naawe gy'oli era nkimanyi gy'oli era sijja kwogera linnya naye ŋŋamba ggwe eye anneesibyeko mbusumanyanga ŋŋambe bba wange akuwa ebiyungu mbunzikirize tufumbe babiri naani gwani yakugambye nti gwe namba 2 bwewadde n'ennamba ey'okubiri nga nange kenyini simanyi oba yenze ennamba emu wabula kakkana ate neesonyiwa nkumanyi nti gy'oli naye ate wemba ne daddi sikumanyi nti nno gy'oli kuba daddi tannaŋŋambako nti gy'oli baby girl nga nkrozinga chapter eno njagala okutegeeza kuba ndowooza eno vidiyo esembyeyo siina na budde bwo njagala okutegeeza nti nze nko ku magezi abasajja bakuwa stress oli wabbali otandise omuwa stress kati nko ku magezi munnange obufumbo olabika obwetaaga naye tojja busobola sooka okakkanire ddala omusajja waba akwagala oba wekirijja ng'ofunye omusajja owuwo obanga mukyala mukakkamu omwami we tomuwanga stress omanyi lwaki mbadde nga sikulumba era mbadde mmanyi oba mukyayagala n'oba temukyayagala nange ndi awo bwentyo naye mbadde sikulumba olw'olusonga nga omwami wange munjagala abeere n'emirembe naye kati gwe nnumbye olowooza ayina emirembe yakowa stress noyandibadde ng'akwagala munange naye omukazi nga ggwe naye tayagalika nze mba nkimanyi weba yakwagala kuwummulizaako birowoozo naye ate kyewuunyisa gumuwadde stress okufaako bufi ate wootaaweebwe olwedde oli single mother olowooza toyolekedde kufuuka single mother gwakubiri kati ogenda kikola otya omanyi oyina empeekera naye ate ogasseeko empisa zembi kale mukwano nze ndaba oyolekedde okubeera owa single mother owokubiri
sometimes tunenya abasajja naye nammwe abakazi mukazi gwe kindaze nga mu butuufu temubiri bangu mwe mwereetera okubeera abasingo mother kati nno oyokedde okubeera osingo mother ow'okubiri nze nkubuulidde